nze nagenda mu America ne mmala emyaka 5 nga sidatinze nga sirina ate ndi ku kamera bwaba jali nina byendubirira inina byenjagala nze uniform zange olusinga ziba 3 nva ku mulimu guno nyambala eno nva ku guno nyambala eno nga nina goal nze sagenda kilabu biki sikugana agenda mu kilabu gendayo naye nze nagenda ni goal zange mvudde no jinava baganda bange abasinga bafudde mama wange ali awo abaana baganda bange tebasoma biki nze nagenda ne goal nangamba nti amasanyu galina okudda be busy today and be free tomorrow kino kisa kya Katonda kikola bukozi nakugamba nti nabeera mutoyi tu paka Nairobi nga newu naye kankati nga waliwo lwengenda mu America nga waliwo enyonyi ninze ngabo enyonyi ngabo eventebe nonkima moto ngate waliwo akanyonyi akatono akanantwale w'omuntu nga kanyonyi ka muntu kawaka mukwano gwange simumanyi naye nga mukwano gwange namukolerako emirimu nabeera naye network mumanyi nagamba over the Uganda nti nja kuja ndi kati nja kunsanga Atlanta nojija munyonyi noteka mu kanyonyi ka katono ne mugende ewawaka etegete ekyo siko network sigeza mikwano ne mikwano ejo nga girete bobuki obwesigwa tosobola era ntuna mukama tosobola kubeera mwesigwa notagagawala abantu abasinga bonna sente zabakozesa sizaabwe okusomezebwa kesinza kwerabira mu America kwa kusosola mu mawanga bagala okusosola bakusosola ate nali Alabama jukira nti civil rights zatandikira nga walulo tambula ng'ogenze mu ghetto ate bakutegeera kubanga otambulanga gentleman ne bagawa ekisubisi wawana alabika ng'olusi kikwatagisa kugoma mu ngabo bategere nti ddala nti ono waffe okitegera si mu America mu ghetto waffe okitegera kye ngamba kakati okusomozwa okwo kungi n'ogenda mu church oli omubuuza leeta engalo nakuwa butipu bwati oba nagira ati kintu ekyo kyankola nnyo bulungi naga abantu bano kati tuli bakkiriza bannaffe tugenda mu kanisa emu niraba engeri gye batukola ki akusosola akwenyinyala engeri yokka gy'oyinza okukuba obusosoze n'okusomoza okwo kweŋŋamba okimanyi ekibukubisa kufuna ki kukkiriza kuva mu mbeera gy'olimu kutuuka kugaggawala basosola nakagenda mu America omusajja yayimiriza emmotoka nenvaamu ng'ebye Uganda ngende mubuze lwaki onyimiriza nagamba yimirira tambula ebigere bisatu nkubba ekyasi nga papa n'ekitiki wanika emikono musirikale wa polisi nangamba gwobeerawa konze mbeera mu Africa gwe tokimanyi nti webakuyimiriza tova mu mmotoka Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Kankati baganda bange ne banyinaza abali ebweru nkwera amagezi to oyinza okuleeta eriyo n'abayitike emmotoka
tanajja Uganda neyetika emmotoka oba ngeri jeep oba eri wali nagiweereza kyokka tagivuga kati neweebuuza zibeera mu bikomera neweebuuza ojijja mu America etali biziriko napya ojogivugira Uganda gyotabaze eri si kikulu ate ekikulu kiruwa kati ate oyagala ku impressinga anti ekitutta impressions nze kinnetise emmotoka nenjijja eri kubanga nkolera wano naye nze saabeerako eri neneetika mmotoka kugireeta kolaki kugireeta wano ng'ate okolera ebeere mu kisaakaati waliwo awo obudde bwe tumala okitegeera kye ŋŋamba kubanga buli lwokula musajja Kafeero yayimba nti nkyali mulenzi bwandasi naye amaanyi bwe gananzibwa mu nsi mpaawo kibeerera buli lwotuuka myaka 5 nze am past half century okitegeera subi nina emyaka 5 mu 6 okitegeera kye ŋŋamba productive age ye begendeera ate gyogenda okula n'endwadde sukaali ja pressure ja prostate gologolo kakati gwefudde nga agenda okubeera kwano ng'enfudu yaki enfudu yawo yemmengo so obulamu bukola ki kati nkwera amagezi ate sikujerega nti bw'osalawo nze mbamanyiyo abaana abagagga gye bali mu America abakoze ne bateekateeka wali ebintu byabwe lwaki bw'olaba nti tolina planning zijja mu Uganda kubeerayo permanently mu myaka nga 10-15 lwaki totegeka eri kubanga mortgage ennyumba bw'ogigula mu America waliwo equity ne mortgage ebbeeyi erinnya nti ennyumba oba gigula $20,000 ejja $, obudde bujja kutuuka ebenga erimu asatu kati egye 10 bw'onaaba okadde oba olitayalinga oyagala kudda Uganda gy'osikamu era ennyumba yo gisigaza banka zeeri zeekuwa bawolera ku 3%, 4% nojja okola eno oba yakuumula naye ekisinga okutuleetera obuzibu aganagga esente ozikola eri wozikola n'oziweereza eno n'oweereza abaganda bo ne bazirya tebamanyi bubulumi muzitika ne bannaffe ate n'ozitika kakati era nja kubalanga atalina magezi singa omuntu akutika sente omwana w'ekisubi nga nkya taasome gwe n'ozimutwalira gye ziraga kituufu ate tubatika sente naye ate tetubasasula ayagala ozitwale twala sente ate ne tuddira nezaabwe ze bakoze oba bazitunze mu kasooli oba mu lumonde mpeeraawo nja kuwa era tozimuwanga okubya essimu bino ebintu biri luyo nabiraba kakati bw'obanga oyagala okubeera successful esente ze zikola buli kimu bwona sevinga sente zo n'obeera mu America n'otuukirira banka n'obagamba banene nayo emitwalo ena egya $, njagala kugula nnyumba njagala tandika bizinesi ojja kusobola gwe bw'osalawo kubanga oli muntu mukulu bw'osalawo nti bizinesi yange nja gikolera Uganda era jangu ng'okimanyi nti eri togula screen TV ya inchi 7.2 ogiguliraani apartment eya kakaaga ogiguliraani nga tolina ebirooto bye biriwa ebirooto bye biriwa biri Uganda kubanga ojja kunoonya ffe twatuukako ne mukyala wange okwagala okugaba TV nga tolina bw'ogiwa mu kampuni gy'ogitwala bagidismantling olina obasasula sente obasasula sente sebo okugisaanyaawo n'emmotoka yange yakubako yingini nga nakatuuka mayo nayo sitolo ojja kugibula nawo mulina olina gitwala nali simanyi nti nina okukyusa oyiro mu mmotoka nengivuga bwe nti okumala emyezi egye nagivuga neekubiraku emmotoka empya neekuba yingini kubadde avuganga buvuzi naye wali tosobola gula yingini endala n'oteekamu ani alina obudde obwo yingini egula sente za mmotoka anti ffe waffe wano yingini bakanika sebo kyenjagala okutegeeza nti eri ensi yakula era bankubira essimu enamba y'emmotoka ebaako erinnya lyo nebanga nti mwami Nsubuga obeeredde ennaku 7 okujja emmotoka eno ku luguudo nenkubakuba amasimu ndaba emipiira mipya ebirala byonna bipya ne batugamba okuyamba obuyambi ojja kugisika ogireete wano ate otuwe $115 okugisaanyaawo kakati yensi gyenvubula naye kye tubaddeko kyengezaako okugamba nti enkulaakulana esoboka
ne tubeera ne ba dependents ate bwe mujja kati e Uganda Kisubi mwazimba dda okitegeera naye mutuwaana buwaanyi obeera mu America nofa oluzingu n'olwogera n'olumalayo naye abaana bali wano bazimbye amayumba ate nga tegaliiko wadde ebbanja kituufu gawedde n'ovuga emmotoka yo n'ogenda n'okola ffe tuli mu kufuuwa luki Lungereza naye ate bwe banzirayo kati nenkwata essaawa yange eno neŋŋamba Kisubi anti oli mugagga anti olwo zimpeddeko ndi ku kisaawe empaamu nenkwata omusipi mpaamu dola iPhone bitegeera ebyo bijja kutuuka ebyo byakwera naye ngamba oba waze n'oyonoona otyo waze n'oyonoona teyonoona sente babaveeyo tulina parties bakola wano white parties yes white party bichi black parties bichi gende gindi nenzikiriza nkuzeeyoko ezebo sente ozikola otya okutuuka okuba nti gwe wakola sente n'osalawo n'okusalawo okudda e Uganda obeere ng'oinvestinga kubanga twakomye wali nga yali akkozesa yalinnya nadda China okujakala n'okola bizinensi eyiyo n'omugamba komawo nze bizinensi yo ngivuddemu nakola eyange gwe sente success yo ejjeetya okubanga okola sente success yange yali ku bintu bibiri oba bisatu ekisooka bwesigwa you can do all the research you want to do teri muntu agaggawala nga si mwesigwa ne bwanagaggawala jagaggawalire ennaku ntono kakati olaba oli wano tukola interviews construction tegenda maaso eri emanga saakutute tewali gwe naasasudde sente loole z'essomero motoka z'essomero zigenda bugenzi ne zireeta ebintu wesigwa akwensawo za seminti olwaleero ebibiri yakwako ebbiri n'omusasula n'akuwa ekikumi n'okola ki n'omusasula era akimanyi titonazimuwa naye its money in a bank ajja kuzifuna kati ekintu ekyo kyanfuula nnyo omuntu omuki ow'obuvunaanyizibwa obwesigwa ekitali kikyo tokikwatako okitegeera kye ŋŋamba waakiri ggwe okulumwa ennyenye nnyo naye otuukirize beera muntu wa kigambo kyo be a man of your word okitegeera kye ŋŋamba you as good as your word obadde nange nina ebintu byenkugambye nti Kisubi nja kukola kino waliwo kye namisingamu wangambye jangu olwokusatu wansanzeewo ku budde bwe waŋŋambyewo okitegeera kye ŋŋamba kankati olina okubeera nga abantu bakwesiga okitegeera olina okubeera ate n'ekirala abantu okukwesiga kikuleetera kye bayita network kati olwaleero wenkubira ow'amawulire n'akwebuuza kamugamba mwami Nsubuga oyo bwe wagendayo okwo yakuyisa atya kyali kitya mwami Nsubuga yampisa bulungi naye ng'akola ki ajja I'm here to tell you kankubuulira ekigambo kimu your network is your net worth nkiddemu ekyo your network is your net worth obugagga bwo buli mu bantu abakumanyi okitegeera kye ŋŋamba olwaleero kati nyinza okwagala okubuuka nga ngenda South Africa nga bwe nkutegeezezza nti omwana eyasinze wano ku ssomero lyange yafunye ekirabo kyamutwala South Africa mwana yakusanyusiza oyo yatusanyusizza n'afuna ekirabo ky'omutwala e South Africa mutwala South Africa kola kweyagalako agenda alabe gye basibira Mandela alabe trainee alabe university za Johannesburg awumuleko akyuse ku bulamu kakati ekintu ekyo bwe nkyogera ku radio oba kuno ku kamera ne kitabeerawo ota credibility oba tolina bwesigwa integrity yekola ki efa kati nze saagala integrity yange kola ki kufa erinnya lyange ndizimbidde bank it's my name saagala likole litya life so omwana yasinze wano agenda South Africa n'omusomesa yes
Bwana mulenzi muwale yesi. Mulenzi. Okay. Ne edit chawe bagende bawumuleko eyo. Kirabo essomero lino likyabawadde. Mbadde mu kikola buli. Oba mutandise. Tubadde tubawa laptops. Abasinga bonna nga tubawa laptops. Okay. N'abasomesa omusomesa ka staff na distinctions nga 5 nga tumuwa laptop bwe tutete twali kati mwayongeddeko tugenzeko level okwa appreciating abantu tyovolaba omwami Kisubi ntambula nenva mu masomero gange emyezi 5 neera gaba go operating gasigala gatambula gasigala gakola ate bakola ebibuuzo n'okuyisa abaana abo be bayisiza naliwo nabadde mu America okimanyi nkomyewo everything is maintained kubanga Sudiri mugezaako nnyo Sudiri yali avuga taxi London ndoza mulyako sitole imwaji naye olwaleero si ali mu kyuma kya sabbuuni ate si yeetika butto aseetika delegation is part of ulina abantu okuba obuvunanyizibwa ate n'okubesiga ate n'okubasiima okay you invest in human resource abantu n'obalaba n'obesiga n'obasasula bulungi ne bakukolera bulungi ofuna otya ekirowoozo ekyokudda o investing e Uganda wane kino kikulu nti omuntu akoze sente ze ebweru eyo yandyagadde abeere bweru ng'enajjayo ko buzine yeddirayo gwe ofuna otya ekirowoozo ekyo then n'embeera eyo egamba nti kati nsimbudde nva mu America nzire e Uganda nkola investment bwe twabadde twogera nze nali wakubeera mu America paka bulamu bwange bwonna kubanga teri nsi eringa America twakayogerera wano oyinza okubeera ku buli n'ogamba pizza dakika 10 nga bakonkona here's your pizza okitegeera buli kimu kyanguwa wano okola checklist wano nti njagendako mu banka nveeko ngendeko ku parliament oba ngendeko n'okolako ebintu ebi naye eri buli kyewagambe ojja kikola otiikinga butiikings kubanga system weziri kakati totuuka ono nasooka kuyimiriza oluusi tukuma ne mu kkubo nonga watanzire kakati ensi nze gye nali njaga naye nakubuuliddeko eggulo nti abantu abamu banneesimbisa ne bagamba Nsubuga wateeba Nsubuga oli mugagga nnyo Nsubuga siri mugagga ate saateeba bino ebintu ebimu binkabya n'amaziga I came here just because it's a call omuntu abadde mu America ng'alina kampani ye ng'asobola okuddaabiriza ennyumba ba 40 oba 50 oba 60 n'engula n'ennyumba n'enzitunda lwaki nandibadde nzija wano naye nkubuuliddeko nti nalina call eyaŋŋamba ssebo nina kyenkwagaza I want you to preach my gospel all over the world kati essomero lino abantu bonna abaana bonna ng'olukaaga olusa musobola obabulira eri Katonda ate nga bava mu nsi Kenya Nairobi n'awalala ngenda naye okujja kwange wano it's not voluntary nti najja buzi era nakunyumiza nti nagenda n'ensoma mu university neŋŋaanirayo kubanga I received a call when I was 33 years nembeerayo nenkola essente cheke ze nakugamba ez'erinnya lyange waggulu ne zibeerayo nga nze ngenda mu banka mu America bw'oba oyagala emitwalo 5 egya dola oba emitwalo 10 egya dola nga tozirina ku akawunti nga tolinaako 6 oba 7 tebazikuwa esente ze bakuwadde ng'oyagala okashi nga ziba zenkanankana nnyo nez'olinako wali okugyayo sente naye nga nze tuka mu banka manager n'asooka nziza muka nampita nagamba bano lumu manager yabagamba ono omukulu bw'ajjanga wano ng'ayagala sente wadde tezimakinga ku akawunti esente muzite omuwe agenda akola emirimu gye okitegeera kyeŋŋamba abo ba bank manager bazungu bazungu batrustinga mu Uganda bwe bati nti bw'abanga tezirina nga tezimakinga mumuleka agenda akola emirimu gye kubanga anetegereza andabye nekyendi era omuntu ali eyo
ekyo kisoboka nnyo 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 kisobokera ddala kisoboka. Okay. Tekyali kizibu okusalawo yadde nga walina calling naye nkimanyi mubeera ne family. Kankudirayo mukwano gwange lumu yali ampise ku mbaga fundraising y'embaga ku hoteli emu ennene mu Alabama nanzize ne mukyala wange n'akatabanye kange akato bakayita Mutebi Shon omwana n'emyezi 6 kakati tuva wako omwana akaaba omwana teyali mukaabi n'akaaba n'ensimba emmotoka ku kasozi bwesimba emmotoka ku kasozi nga nkeereyeemuuko saagala kukeerewa nempapa nenziruka n'emmotoka nengirekako air condition owulira nga mmanyi nti ti maama we naye eri mu America ne maama yalagidde mu mmotoka ne mukubira essimu nti omwana ali wano nze kanziruke nkole ki n'emmotoka njirese mu parking n'emmotoka saagiteeka mu parking saasika handbrake nenga nze nagireka mu nyuto kankati omwana nemulekamu nga mulimu air condition kati omwana nemulekamu nga mulimu air condition omukazi najja n'amugjamu naye nze nesitegeera nti akoze ki yamugjeemu kati emmotoka neteguka nejja kakati nenzijukira nti mulimu omuki omwana nenjiyimiriramu mukyala wange n'aleekaana n'agamba William I have the baby get out of the way nenvaayo emmotoka nejja neekoona hotel nedismantlinga yonna tekumuli yafa tewali yafuna buzibu that very night era ekibuzo nekinzigira oganya okukola kye nagamba kwe kusituka n'okuvaamu bino sibi bivaamu sente naye size nali nfuna okitegeera this is saying yes to God. Kuno kulinga kuweereza Mukama ate era olaba wano tewali sponsoring omwana wano nze abaana bagraduate nze nafunako emikono egisponsoringako abaana right naye to date tewali kati naye abaana era mbaweerera mu university nina abaana 50 abasuka 50 balooya abainjiniya bali mu America basoma busawo nayenga fe bw'oyogera scholarships tulowooza nti either babaweerera bakola ki scholarships za Buganda scholarships mukuva mu America kati bwe nkugamba nti scholarships okuva mu America oba scholarships za Uganda kimanye nti nakola ebbanga ddene mu America bw'okola essente eri bajjayo kuki ku ssente trust zibaayo company zikola zitya zibaayo ne kankati company yange ekyaliyo wadde sigikoleramu obutereevu okitegeera kye ngamba ekyaliyo kubanga waliwo mu America ebintu by'ofixinga nga air conditioning nga biki nga birina warranty nga toyinza biddukamu buuti kati bwe nkugamba nti nina scholarships okuva mu America tekitegeeza nti omuntu akutte ssente n'akola ki akuwa biva mu company yange oba mu company zange neŋŋamba nti njogera ne mukyala wange ngamba obutemwa bwe guti buyambeko abaana okitegeera kye ngamba nkuba ekifaananyi ng'omukyala omugambye nti tudda Uganda okuva mu America embeera eyo ekiseera ekyo kyali kizibu nnyo sifunangako buzibu ng'obwo naye Mukama awe mukyala wange omukisa kubanga mukyala mukkiriza namugamba nti mukwano bw'ali nfumbirwa nakugamba nina kooli eno nemulaga ne wennagiwandiika naye kemponya accident eno okujjako ng'oyagala kulaba birala naye this is a manifestation nti Katonda alina kyayagala ngende nkole mu nsi okitegeera mpulira yalina omwana navaayo ng'omwana wa myezi 6 nga mukyala kyatonya n'amabeere
okuvaayo namperekera ku ssaawe n'akaaba amaziga naye nga mukanyiza nga tukanyiza n'enkaaba paka Amsterdam mwemire mukaaba netukaaba amaziga mangi nnyo netukaaba but it was a call nga tulina okugituukiriza so bino byebintu ebitono ennyo ate ku bye nali mu America. Oliyenza okubuuza n'agamba nti gwe omusajja eyafuna callings ezo nga ate ziva eri Mukama lwaki tewagenda mu kuzimba makyaki nodda mu kuzimba amasomero? Mu kuzimba makyaki kuzimba amasomero oli aligambye kakati Bible egamba nti omukono gwo ogadde kyegukola ogwa kkono tegukola nti bw'okolanga ekintu n'omukono ogwa kkono okote ogwadde tegumanyanga okwata kamera eyo ngoberera kanti kutuuseeko kino titugende tunoonya amawulire amakanisa nti obadde obuza amakanisa obudde bukukyako obudde bukukyako nti ekkanisa etalina ttafaali lyange oba ze nazimba naye ekyo si kyakweragiramu kubanga emikisa giva eri Katonda nze mbuuziza ekibuuzo ekibuuzo naye kati n'abampulira ekikulu guno mukutu n'abampulira abali mu kanisa eziriko ruufu ze nateekako ze nazimba okuva ku musingi ze nkyazimba weebiri bingi obudde bwe tuba nga tukedde bukeezi nekugamba nti kale tugende tulabe ebifo Mukama byampa omukisa okukwata kuba nze sirowooza nze mbizimba naye ye Katonda nzikirize nkubuuze nti projects zolina sofa nze manyiiko masomero nga bw'oŋŋambye biki by'osobodde okuba nga okola bwekyova mu America ebirala bwe nabeera mu America nafuna chance nagula nnyo amataka nagula ettaka nnyo Abaganda baŋŋamba mu ettaka terifuuka mataka yeekuke nagula ettaka kisa kya Mukama nainvestinga nnyo mu ttaka ettaka likula nnyo kyotamanyi era gwali eyo mu America nga esente zo onoonya woziteeka kasa kiba clear nti nanyini ettaka omumanyi ettaka kyekintu kyogula n'okisibako ekisaakaate nomala emyaka 4 nekizaala emirundi 6 oba 8 ate ettaka lya Uganda teriringa lya America kubanga bwe nagulanga ettaka mu America ngenda okugula nti ngenda kugula Kibuye nga babanza okulistinga ku internet nti ekibuye tosuka mitwalo egi oba $5 era ogenda nawe ogenda okolaje naye mu Uganda omuntu agula ettaka okusinzira ku bwetaavu bw'ettaka eryo etegera kyengamba nkitegeera kakati wano ekemu nagigula $1,000 $1 we nagigulira emyaka nga 8 emabega oba 9 miliyoni nga 3.5 naye ate wali emabega eka 3 $15,000 ze nagigula otegera kyengamba lirinye bbeeyi vali erinye kakati bypass egenda liyitamu obitegeera so gwali eyo ng'oyagala okugaggawala emikisa gigira abeeteeseteese naye tekitegeeza nti abagaggawala babeera Uganda bokka ate era sebalamu bagagga kubanga abagagga gye bali n'ekisa kya Katonda kyampaako akatono kensobola okuadvisinga nendaga omuntu nti togwamu ssuubi gy'ovudde yonna yonna bw'oba nga olina ekiruubirira togwamu maanyi bw'oba omanyi nti onaabeera Uganda ng'obulamu bwo bulibeera Uganda tegeka nga obudde bukyali kubanga ettaka ne bwonaaligula olwaleero $2,000,000 ebintu byonna babizaala naye tebazaala ttaka kituufu bwe nagenda mu America Uganda twali $3.5 kati tuli $6,000,000 ekitegeera kyeŋŋamba obadde okimanyi nti buli lunaku abaana nga 100 bazaalibwa Uganda bazaalibwa ate era bangi abaana 100 bazaalibwa Uganda oba abaana 100 simanyi oba buli ssaawa simanyi ndoza buli ssaawa naye kyengezaako okugamba nti
tweyongera buli naye tewali azaala ttaka ttaka lisigala lyeryo gwolowooza ote nti wano eka emu nagigula miliyoni 3.5 oba 3 ate wali kakati eyinza okuba nga egula miliyoni 4 oba 5 ate manji w'essomero ekitegeera kye ŋŋamba anti wateekawo enkulaakulana era kati omuntu ali eyo ng'oyagala okukulaakulana olina okukola kye bayita okwetega omanyi okwetega nti enkulaakulana erina kukusangawo kituufu toyingirira ki nkulaakulana otegedde nti Fort Portal gye balimu oluguudo nti gye balikola amafuta genda ku lwe Fort Portal gwe genda ogule osirike Kampala agenda atuuka buli wamu Kampala agenda atuuka wa kati wano genda e Kampala ntwala eddakiika 10 15 nga ndi mu Kampala namanve wuuyo singa ajja mutaba kati ploti za namanve zirina ku $1 million ne miliyoni 2 awo beera mula 5 minutes from here so gwa ayagala okukulaakulana weewale nnyo okuspendinga mu bitaliimu okitegeera gundi yafudde noweereza amabugo onoweeri yafudde no manya wookoma okitegeera kye ŋŋamba bakuwaanawaana naye bona gye Uganda wona ategeera bona gye Uganda kyonategeera nti abakubira engalo bulijjo balina we bali bakyalireko awaka olabe kye bali amayumba siga mogeji basasula emmotoka zaabwe n'ennyimba zaabwe basasula ojja tumya sente omutima gunnumira abantu abo abantu bajja kulowooza omutima gunnumira abantu kulowooza nti abali eno tuli bagagga ate nga bo be bakwata ku ddoola mumanye ekyokukozesa sente kubanga njagala kubuulira nti abantu mmwe nze nkyali nkyazimba bajja kukuwaana naye boonajja nga bagamba nti akozeeyo ki akozeewo ki kakati obadde ombuuza nti ekyandeeta wano kyekino n'ekirala nga n'obugagga nandi bukuŋŋaanyiza mu America naye what impact kiki kyolese mu nsi kale yafudde yabadde naggaga mu America binyonkondo twamuziise emukono oba twamuziise egindi naye kiki kyolese omukululo pwekatajijira eribiika era baligamba nti owaayo omusajja mukama amuyise naye essomero tuyite Nsubuga Memorial terijja kuvaawo Nsubuga Memorial omwana yajja wano n'asomera emitwalo 2 oba obwerere mwe bali munaabo obwerere bangi ne bwe mbasimbirawo okitegeera alinyumiza muzzukulu we nti omusajja oyo yankwata ku mukono obuulina naye bwonyumya yakuwa tiketi ogenda mu America kakati ddala nga bakuziiko banga boogera kiki kye bayinza okwogera tewagagawala nnyo mu America nogabeereeyo okitegeera kye ŋŋamba naye okwataganya otya ebintu bino okubanga bizinesi zitambula e Uganda nga nebweru ogira noddayo ate owaŋŋambye nti oyinza okumala emyezi 6 nsobola okumala emyezi 6 naye ekyo kyonna kyonna kikolebwa kye bayita obwesigwa with time you build a team obeera ne team n'ogimanya n'obeera n'abantu bo n'obasasula bulungi okitegeera n'oba traininga n'obalaga kyoli ne babeera basanyufu n'obayigiriza kye bayita ownership nakikubuuliddeko nga tutandika puroguramu eno nti buli lwokola omulimu gukole ng'ogugwo kakati kino that's what I instill in my employees nti wano wawo nze natuuka emyaka 35 Kisubi nga sirina nakagaali bicycle naye kati abankolera balina emyaka 25 ne mbagamba everything is possible nalino abaana bange bayinza olikuguza neribo liriyo enkya naye bw'oba weekoledde bubi mu maaso tojja kwekolera bulungi bw'oba tosobola kutwala instructions tosobola kugaba instructions okitegeera kye ŋŋamba abantu bwe baba at peace tebabeera harassed bakolera mu mbeera eya family ey'okwagala walabyewo wano gwe tubogolera oba gwe tuvuma tuyise ku bakozi abeera good morning how are you bampita daddi bambuza abamu bakyoli abalala balanga abalala balugwala naye okumbuuza era bafukamirawa tewali gwe ŋŋambye baana yefukamira ombuuze they respect you because you respect them kati olowooza Sudili
atayinza kubeera ne sonyiwa njogedde nnyo ku Sibiri because it's an inspiration. Factory eri South Africa yaliyo kati. You have to have systems. You have to delegate. Yes. Systems zikola. System bwe ziba zikola ngo bwesigwa bwe buli. Yes. Buli kimu kitamba. Hands off, eyes on. Amaaso galina okubikibeerako n'okiraba. Ate nabo ne bakulaba nti kati mukama waffe nze kati olaba abaana bano bwe mba ngenda mu nnimiro tewali gwenkaka. Director tugende naawe nga tugenda mu nnyanja nga tugenda mu nte. Mulunga tebasome. Tebasoma buli budde. Ugenda mu weekend tubeera wano. Tubeera mu mizannyo, tubeera mu basketball, tubeera mu biki. So nabe naku zino muvuga n'obugaali. Tukola exercise wano gym ku machane tuvuga n'omulimu. Bandi mulungi nnyo. Tokiraba kulaba wakola nange nzije bakozesa aerobics esevo. So bwe kityo bwe kiri naye nga okubeera kyolina okubeera discipline. Mu America oddayo kola ki kubanga wadde Uganda ate mu America onona ki? Mukyala wange ali mu medical school mu America musama atera okujja wano n'abaana era ne Sam ewedde babadde wano. Kakati mukyala wange muweerereeyo mu university mu America n'abaana bange mbaweerera mu university basoma no mu private school. Private school ya America ogitegeera? Sibimanyi nze engeri gye sibimanyi ebyeyo naye neebaza Katonda kubanga so family eri naye nga bajja nawe mwena mwekyalira waliwo amaka gaffe tujja neri netubeerayo neri netubeerayo naye eventually tujja kudda tubeera waka kubanga tulaba okuyitibwa kwaffe kuliwo. Kuyitibwa kwaffe kuli wano. Message ki eri omuntu oyo ayagala ogenda mu America mu kiseera nga kino bubaka ki bw'oyinza okumuwa? Kubanga nkimanyi bangi batunulira America oli n'agamba ngali ayinza oba akola nga nze n'agamba bwe nfuna opportunity oba eriyo omulimu gwe ngenda okukola oba teri oba ngenda tandikira ku street nze bwe nfuna chance nsitula busituzi ne ngenda mu America. Abantu bwe batyo bubaka ki bw'obawa? Abantu bwe batyo ekisookera ddala abantu abasinga babeera bwe batyo ng'ogyeko bagenda okusoma oba okwengera kusoma kwabwe baba tebalina mirimu. Naye njagala kubuulira ekintu kimu, if you don't have a job, your job is to look for a job. Ekiri omuntu abeera n'agamba njagala genda mu America. Enkuba netonya natasimba kijanjalo. Enkuba netonya natasimba ku muwogo. Enkuba netonya natagenda kusaba mulimu oba akole ku supermarket oba afuuke driver naye nga ali ku kimu njagala genda ki mu America. Kati nkusibirira entanda beerako kyokola echance eyo bwe najja kubanga Katonda eyo favor Katonda yagigaba. Naye ate tolowooza nti buli agenda mu America yagagabala. Ekyo njagala okitegeere. Era bw'obanga tolina discipline, bw'obanga tomanyi kyoyagala, gye bali n'abalala bali ku street basula ku nguudo kibi nnyo. Okitegeera? Naye kyenkugamba nti teeka okuba manya kyoyagala. Bw'omanya ekyo kyoyagala, then okikolerera. Naye abantu bali wano bangi. Kisubi? Nze nkumanyi. Abantu bangi nnyo abali mu America abakwego. Abakola ki? Abakwegomba. Gye bali abakwegomba. Kati kyengezaako okugamba abantu nti eri teri silver plate nti esente baziteekaawo ku plate n'ozikola ki? Bw'obanga tolina discipline wane ate ensi eyo ekukuba nnyo. Olaba n'emmere yavanga mu ggulu ku baana ba Isirayiri bagiyitanga mena. Abaana ba Isirayiri bagirondanga. Bagina gikuŋŋaanya. Siwulyangako mu Bayibuli nti bayasamanga Mukama n'agisuula mu kamwa. Kituufu. Okitegeera kye ŋŋamba? Era bw'obanga wano tolina ziiru yakugaggawala yakukola kufuna n'eri tojja kukola ki? Kufuna. America si eyenkomeredde mu nsi. Abasajja bangi nnyo wano abakoze ssente. Gwe tobamanyi? Saagala kwogera ku mannya g'abantu. Nga talinyanga na kunyonyi ng'ali wano.
abamba zifunye bulimi kusiika chapati nalina omwana walinga agamba nina emidaala gyange 25 buli mudaala gumpe emitwalo 5 ekinene nnyo nga tewasoma mu Amerika olizogenda kukola sente meka dola nga kikuta 35 ate 35 olieko okole ki kakati era oyinza okubeera mu mbeera eyo naye nga olowooza nti eri gy'ogenda okubeera baako kyokola ne kankano kubanga kyokola wano era kikuteekateeka nawa omukisa gukusange bwe gukusange naye Katonda agaba emikisa mu Amerika yagigabana muki ne mu Uganda abantu bagamba ffe Uganda Katonda yatwerabira waliwo emikisa giri Amerika namugamba ngenda mu Amerika nangamba olagawa sebo va ku simu yange okitegeera okubeera wano is not a joke ekitone nnyo okwata emmotoka n'ogenda mu kibuga n'okudda oyinza okukozesa emitwalo 5 ejjaamu mafuta kulya ku kamere kubanga ojja kulya eya10 ate ofune typhoid agamba ne kujja vazi ndiyeyo akachapati ogenda okamala awo nga mitwalo 5 okitegeera onywedde ne kacyayi nga mitwalo 10 kakati okitegeera kyengamba naye ng'eriyo ababikola wano ngate talinyangana ki nakunyonyi manya kyoyagala tandika okigoba nga okyali wano kubanga Amerika tekukyusa kukikuwa tewali kye bajja kuwa eri bakolera mu budde balina discipline nze nagenda mu Amerika ne mmala emyaka 5 nga sideetinze dating nti oba okubeera ne girlfriend nga tokwanye nga tolina muwala nga sirina ate ndi ku kamera bwaba gyaliyo myaka 5 ng'oli awo nina byenduubirira inina byenjagala nze uniform zange olusinga ziba 3 nva ku mulimu guno nyambala eno nva ku guno nyambala eno nga nina goal nze bana bavano nga agenda mu Amerika kirabu biki enaku zina abava sikugana agenda mu kirabu gendayo naye nze nagenda ni goal zange mvudde eno gye nava baganda bange abasinga bafudde mama wange ali awo abaana abaganda bange tebasoma biki nze nagenda ne goal nengamba nti amasanyu galina okudda be busy today and be free tomorrow kati obudde bwonna mbulina ne bwe nsalawo nti kambeere mu buliri bwange wali wansiba abitegeera kyengamba naye obwo obudde olina obukolerera enviiri enzirugavu zezikolerera enjeru olina okutandika nga bukyali okitegeera yes olina okulaba ng'otandika bukyali okoze siringi 2 byonna obiridde kakati bw'onaakadibona akola ki kituufu okubiriza abantu abo babeeko ne kye bakola naye kati njagala okuwa ekyokulabirako nga nze akola saawe ndabye bangi naddala bannamawulire bannange nga bavudde ne ku TV ze bakolako ng'afunye chance naga ffe tugiyita chance ey'okugenda mu Amerika baddukira nnyo Canada n'agenda Canada however tetumanyi biki bye bakola naye n'agenda kiri advisable emirimu gibeera eyo sente ziri eyo zirinze nange njagala kulaba bwe mpita mu kintu ekyo kuzaayo ku kintu kiri nti kyotaso kyembadde wano kyembadde mu Amerika nandi kibadde wano kyoyagala okubeera mu Amerika osobola okukibeera wano kyotegeeza waliwo omuntu n'akugamba nti kakati obeera otya Uganda mukola mutya enfuufu enfuufu mugamba gundi enfuufu bwenkubira mu motoka nga ate natambulanga mayiro 5 ogenda okusoma ekyo kikulu nnyo okitegeera nange nina bangi banno bazze bw'okola ki kati nange yensonga lwaki nkubuuza nti nze ngenda ngamba ngende nkole ki era kyenkuzamu nti nkwenyumirizaamu nnyo kubanga tetudde kubanga olinda okugenda mu Amerika Katonda omukisa bwali gugulawo olikola ki oligenda naye kakati ekirungi naawe obamanyi kakati kuba toocho zibirire kubanga saagala mmanyi oyogera amanyi nti bukyanga bagenda mu Amerika kiki kye bakoze wali abalina kye bakoze era na wano bandibadde bakikoze
okitegeera kubanga ndoza mulimu abali successful n'abatali era n'abatali wane era waliwo balaba nti era na wano ebintu bino byangiri okitegeera Kisubi omuntu anabeera kyanaaba teyeetaaga rocket science yinza n'okusaba waleti yaawo waleti y'obuwaleti endaba engeri gy'otegeseemu ssente nenkugamba Kisubi ogenda gaggawala oba tugenda gaggawala ku waleti buwalezi oba nenkubuza ekibuuzo kimu Kisubi olina ssente mmeka mu nsawo okimanyi eriyo omuntu abeera ne ssente naye nga tamanyi ssente z'alina uliriza kakati ebintu bino ebimu Kisubi abantu babiyita omusajja alina olujeregerero naye eyo na discipline yaki nze Kisubi ekinusu kya Uganda kisobola okuntomeza emmotoka nga nkirabyeko olondawo ekinusu kyo nensiba n'emmotoka nez'emabega nezinkondo kubanga nkimanyi nti ekinusu bwe kibula ku miliyoni tefuuka ki teba miliyoni era bw'ogitwala wano kubulako ne bwe kuba kubulako 10 okitegeera esente yange bwe mba ngikoze Katonda nga gimpadde kujjako kimu kya 10 ekiramu 10% ne 10% 20% bwente bwenkola sente za Mukama naye nti kyengezaako okugamba nti bwenzijjako eza Mukama endala zonna zirina kubeera accountable kubanga ndi steward zinja zikibbwa Katonda nina okumanya we ziraga ne kyezikola sijja kugigenda wano nyingire supermarket nkwata akagaali mogo opakire buli kyosanze ebitali ku pulaani bwe nveeka omunyu tewali sukaali tewali tunagulayo ne kabalagala kyekintu te mu supermarket eyo gye tuta display naye nga nange ebizibu nze natuukako mu America nengula buli kimu nengula engoye enkadde nezijula lumu TV ze nonze ku luguudo nezijula radio ku mbeera gye navaamu nga ndaba buli kimu opportunity naye ate ezo zonna ssente ate tuuka okuvaawo bopangisa biki nga bakugamba situla ebintu byo ng'olina okusasula gy'obitwala okubigaba ebyo bya kizibu nnyo kuba nze kyesaagala ndeka mu nnyumba bakuloopa ne bakusiba n'okusiba kakati kyolina okumanya you have to have some kind of discipline okukuuma ssente okugifuna kyangu nnyo naye okola ki okugikuuma nzibu ate etawaanya n'ate enyuma etawaanya ogikola ogispendinga nnyangu kubanga ebyo byonna bikuwa emikwano ne network kubanga ne network obadde okimanyi nti Kisubi nti kati there's a time nengenda mu America kino kisa kya Katonda kikola bukozi nakugamba nti nabeera mutoyi paka Nairobi nga newu naye kankati nga waliwo olwengenda mu America nga waliwo ennyonyi ninze ngabo ennyonyi ngabo eventebe nonkima mu motoka nga te waliwo akanyonyi akatono akanantwala ew'omuntu tuyita chartered plane nga kanyonyi ka muntu kawaka mukwano gwange simumanyi naye nga muki mukwano gwange namukolerako emirimu nabeera naye network mumanyi nagamba ovadia Uganda nti nja kunsanga Atalanta nojijja mu nyonyi noteeka mu kanyonyi kakatono ne mugenda ewawaka ekyo sigeza mikwano n'emikwano egyo nga gireetebwa obuki obwesigwa okitegeera omusajja n'akugamba nti waliwo mikwano gyange egijja eyo naye okaleka tuwayalinga esente zaabwe bazisanga awo era ne bazisanga nga bakola ki kubanga obwesigwa tosobola era ntuna Mukama tosobola kubeera mwesigwa notagagawala abantu abasinga bonna esente zabakozesa si zaabwe ate ffe tulowooza ababbi be bagaggawala bayinza okugagawalamu akatono naye tebiwanga tebibeerera kubanga tebirina muki tebirina mikisa
I'll give you an example. Waliwo ebintu n'ogamba omuntu n'omulaba agenze mu America, bw'ajja mu America n'omugamba nti ntwalire keesi eno giwe Kisubi e Uganda. N'atuuka n'akugamba yabuze n'atwalira ebintu n'abitwala abeewabwe ebirala n'abitunda byabulidde ku nnyonyi. Owulira? Naye ng'ate eri yakugamba nti yabuze n'omanya nti yakoze eki? Yabuze. Ng'okakasa. Nga toyagala na kucekinga. Kituufu. Owe bayita obwesigwa. Okitegera kye ŋŋamba? Mu bulamu bwo ng'oli mu Amerika eyo kusoomoozebwa ki kw'otayinza kwerabira? Okusoomoozebwa kwe siyinza kwerabira mu Amerika kwakusosola mu mawanga. Bwe baagala okusosola bakusosola. Ate nali Alabama jjukira nti civil rights zaatandikira nga waliwo otambula ng'ogenze mu ghetto ate bakutegeera kubanga otambula nga gentleman ne bagaba ekisubisi waawana alabika ng'olusi kikwetagisa kugoma mu ngabo bategeere nti ddala nti ono waffe okitegeera si mu America mu ghetto waffe okitegeera kye ŋŋamba kakati okusoomooza okwo kungi n'ogenda mu church oli omubuuza leeta engalo n'akuwa butipu bw'ati oba n'agira ati kintu ekyo tekyankola nnyo bulungi naga abantu bano kati tuli bakkiriza bannaffe tugenda mu kanisa emu niraba engeri gye batukola ki akusosola akwenyinyala engeri yokka gy'oyinza okukuba obusosoze n'okusoomoza okwo kweŋŋamba okimanyi ekibukubisa kufuna ki kukkiriza kuva mu mbeera gy'olimu kutuuka kugaggawala bwana akusanga mu banka ng'otudde ne banka manager ajja kutegeera nti oli muntu kubanga kati okusinga waliwo kye bayita economical slavery ti mulina gye muli emmere mulina gye mukola tebakuganye kulyayo naye sente tozirina okitegeera kye ŋŋamba naye bw'onaabeerako levo gy'oliko ajja kutegeera nti oli abazungu we balya otyo oli abazungu we balya bagenda okulaba ku mupiira naawe n'ogenda olaba ku mupiira ku football waabwe nga alina wajja otyo ng'ababo mwebakola ki mwe basoma kakati awajja kutegeera nti ki nti oli muntu naye ojja kufuna nnyo obuzibu basosola nakagenda mu Amerika omusajja yayimiriza emmotoka nenvaamu ng'ebye Uganda ngende mubuze lwaki onyimiriza nagamba yimirira tambula ebigere bisatu nkuba ekyasi nga papa n'ekitiki wanika emikono musirikale wa polisi nangamba gwobeerawa konze mbeera mu Afrika gwe tokimanyi nti bwe bakuyimiriza tova mu mmotoka kubanga tebalina trust bamanyi nti bw'onaavaamu zoba ogenze mwambalagana ne bw'okola bwati gona gye bakusiteringi n'oyagala bamba bakuba amasasi olw'ekyo okitegeera aba amanyi ogenda kukwata muntu kale obusosoze bwali bungi naye tobuwulira nnyo lwa sente olina okukyusa status mu byenfuna okitegeera kubanga eriyo n'ebifo by'otuuka n'oyitamu ne bakubira polisi onaani waliwo twatuukanga nga oyagala kugula nnyumba eyo ne beegatta abazungu bagikulemese kubanga bo bagyegulire yes ojja kuleetaawo omwana w'omuddugavu ate abaana baabwe babalabe bwe bayinze n'okubawasaamu kati yo nga community yeekwatakwata bwete balanga abaddugavu mweze bulungi nga bonna basenguka nga bavaawo kati okusoomooza kwe nafuna kwali kwaki abusosoze kwali nnyo kwa busosoze obusosoze bwali bungi nnyo pozi ne weather sinooyo ng'agira n'owulira n'obugere bukoze butya bwenyize bwe buti n'owulira empewo
esente gyeziriyo bakutte ku bizimbe ku mmotoka mu kkubo eriyo sino lwagwa notuuka ebweru nowulira nga ne mugumba akutuuseeko era abantu abo bambi banga akuweereza sente ng'ali eyo sente eziri mu sino bazigisaayo manyo nze bwenjo kyenkugamba bayita mu kubonaabona kungi nnyo wabanga akuweereza sente ze mukolere kyakola ki kyeweetaaga omukolera ekiringa ekinaasembayo mirimu ki egiri mu nsi ezo naddala nga Amerika kubanga abaana baffe bangi wano bava wano bagenda kunoonya mirimu abasomye n'abatasomye naye abafunye kyasi ne babanga bagenda mirimu ki egiri abantu gye bakola oli ayinza okuva wano alowooza alina diguri ye olwo agenza okufuna omulimu oli alowooza afunye masters ye agenda okufuna omulimu mirimu ki egisinga okukolebwa eyo emirimu egisinga okukolebwa eyo era gye emirimu gya bulijjo naye for the record nze omuntu nga Nsubuga sirabangayo omuntu avudde wano ti dokita n'agenda mu America n'abeera dokita oba nansi ne bwaba dokita wano n'obwa naasi obunaasi nti naasi tekiriyo sikirabanga oba gyekiri neze sikolanga ki tokirabanga gwe nga Nsubuga nganze Nsubuga tekinologi w'abantu bali ali waggulu nnyo omuntu akulongoosa nereza nga takulabyeko n'akugyamu ekizimba nga takulabyeko nga takukutteeko kye ŋŋamba oli wali ali wano oli wali kyuma kyekikolera bw'ogenda eri bakujjukiza bujjukiza kati nze ndi wana myezi gye mmazeewo beena appointment zange na wano bampeereza mesebo nga tetwakulabye kukucekinga wano tumala kulwala ne tugenda kucheck up ne kagamba emirimu gyonna gye giri naye kizibu nnyo okulaba nti ono engineer agenze nze simulabangako kubanga bo bakimanyi n'oluzungu lw'oyogera wano ne lwenjogera kati bo bamanyi tetumanyi luzungu era tukyayiga luzungu kati omuntu ajja wano nga anyola terukola waabwe lukola naye bagamba era broken English tunayiga luzungu naye nga yes emirimu gyonna gye giri tewali mirimu gitaliiyo gya caretaking okulabirira abantu abakulu bwegityo nagyo gye giri okulabirira abakadde nagyo gye giri nze buli mulimu gwonna nguwa ekitiibwa tewali mulimu gwesikola ki gwesiba kitiibwa tewali mulimu gwesiba kitiibwa era mwe abali eyo nga mukola kyemukola kyonna kyokola kuwa ekitiibwa naye kimanye nti si kye kyenkomeredde bw'obanga oyera luguudo toyera oluguudo emyaka 10 ng'oyera ki oluguudo lujja kukoma abeere ne goolo njagala kubeera kino nayo nakituukako n'ekirala ekitulemesezza ennyo okukulaakulana bwesigwa tetwesigaŋŋana nze juzi lwengenze mu America nasangako abantu bange mu church ne mbagamba nti mubeera nange mwendi wadde ndi eno contribution yange njiweereza kuva eno ne mbagamba nti buli muntu aleete $5 byokka ennaku z'omwezi nga 2 buli muntu aleete $5 tukikolera emyaka nga 3 mumbuulire gye tunaalaga era kati buli muntu musanyufu akawunti bagira bekola ki ensanyufu ne mbagamba nti tugenda kukola kampani ate mwe mwenna mwewa emirimu wakati mwenna mupangisa amayumba musobola okugula ennyumba yammwe ne muyingiramu ennyumba oba ne mugula ekifo ne muzimba ennyumba ne mugitunda ne muwona okuba obuddu bwa America bubi nnyo nnyo nti bw'oba tobupulaninze ojja kufiira mu buki mu buddu so weetaagawo plan nti kyokola kikole naye ogenda kikola bbanga ki bw'oba weetikka migugu emyaka gye naawera 4 onaaba okyasobola okwetikka emigugu oba ku airport kubanga buli gy'ogenda okola emyaka gikola gitya gigenda amaanyi gagenda ate you are working oluusi under the table kubanga bw'oba okola mu mainstream wabaawo akasente ke basa ebbali nti bw'okaddiwa bakola ki bakakuwa naye olw'okuba tuba n'obwetaavu
fenga abava mu nsi zino oyagala ofuna akasente ko konna okaweereza Uganda akagula omusenyu kakole katya ne tutakolera nnyo mu mateeka nti okaddiwa nga tolina na retirement kubanga abantu beeri bagagawala nnyo nga bakuze kubanga baba ne retirement plans esente zo wakola bakuterekerako bw'okula ne bazikola ki ne bazikuwa naye kati gwe buli z'okola oba ozaagala kubanga tomanyi bbanga lyona akola ki yona amalayo nsembyayo system y'ennyumba y'ensula manyi mbigoberedde nnyo simanyi Abafirika abava eno naye ndaba nnyo videos ez'enjawulo nga abasirikale bevictinga abantu mu mayumba system y'okusula eri etya mu nsi ezo kuba ffe wano opangisa either landlord gw'osasula oba wazimba eyiyo mw'osula system eri etya saidi bebe victinga bandaba nnyo okubonaabonanga kungi oli n'agamba nalina wensula naye kati nga yadda ku street nga takyasobola kusasula ne weyali asula kiddayo ku kigambo kimu ekigambo kye bayita obwesigwa natunuulira nnyo abayindi bagenda kuli Amerika bagimalewo mbuuza batya balina obwesigwa omuyindi bw'atuukayo abayindi 10 oba 5 bayinza okubeera mu apartment eti kyokka nga buli omu alina mukyala we kyokka nga buli omu akimanyi nti ono mukyala si wuwe wagundi wapatero tajja kumwagala naye kati Munnayuganda abataano we banaabeera mu nnyumba si Munnayuganda Abafirika simanyi sagala kwogera kigambo kubanga biswaza munaabeera abano oba basatu bwe munaabeera bano obanga basatu ojja kulaba nga omwana afaanana Kisubi ono ng'afaanana Jemba ono ng'afaanana Serunjoje ate nga si yennyini ye okitegeera kye ŋŋamba kati abo abasajja abalina obwesigwa bajjamu ki nti apartment eyinza okuba ya $10,000 kakati buli basulamu 4 buli muntu aleeta biki 5 omwezi kyokka Munnayuganda agisulamu omu kubanga bwe naleeta Kisubi awaka ajja kuzaala mukyala wange kati n'atoba n'asasula 2,000 atya omu kati bali abasasula 2,000 wagenda okuyita emyezi 6 nga bagula petrol station nga basooka bagigulirayo omuntu omu basevinga they are saving okitegeera abanya ku mazzi we balya kamulali kacerecere ne basaving esente nkizaayo nnyo topiki byonna benjogere binza obutakolera makulu naye kigambo kimu kiti beera n'obuki obwesigwa obwo kati waliwo mikwano gyange bannakenya babeeranga 50 banka baguze ebyalo ng'omanyi singa buli muntu aleeta $10,000 ng'abantu bali 100 ezo si sente mmeka omwezi sente nyingi yo si mitwalo 10 egya $, emyezi 10 kakadde ka $. omanyi investment nti omanyi nti ne bubanka bwa wano waliwo bwe sijja nakwogera ng'obuwola $5,000,000 ne buteekamu interest naye singa mulina $1,000,000 nga mugenda giwola ku banka bwawa muba mukola sente mmeka naye Kisubi ye treasurer okera amutidde Mutebi amutidde gundi amutidde okitegeera kye ŋŋamba ne tusigala mu mbeera efaanana bwe tutyo kati ne kankati lino essomero nabagambye $60,000 nga bw'oliraba olaba essomero lyange omwana bw'ava mu kisolo talina waalinnya ku ttaka basketball wali volleyball wali emipiira weegiri computer zijjudde biki naye eriyo n'omuntu ayinza okugamba kubanga tulina nnyo obujja eri bannaffe n'agamba kangende omwana ono wakiri asomere wa Pateero aleme kusomera wa Nsubuga ajja kugaggawala gye bali walina emitima egi Nsubuga bw'owagira Nsubuga oba wagidde community eriyo amaduuka ga Bannayuganda eriyo ne hotels nga karibu restaurants nga karibu bw'ofiirwa yajja okusonda amabugo kituufu Pateero tajja kusonda takumanyi ewe buyindi
eri abakoze bu grocery store bwabwe byo mu America muwagire banamwe muwagire bana kubanga community bwe nafirwa ngate bawereza munaffe yatufuddeko omulambo wa omulambo Uganda kakati ebyo bintu bijja tusoma obutayagaliza so bali balemererwa kusasula then okujja fadinga nefuuka eyiyo apartment oba ennyumba nakyo gye kiri musobola ogigula nefuukira ddala yiyo naye tewali kitasoboka mu America naye okuwa ennyumba balina okumanya nti Kisubi akola essente bweziti bw'anaasasulako ennyumba n'asasulako amasannyalaze n'aweerera abaana be n'agula n'engoye ajja kusigaza ssente z'atusasula balina okubalirira okitegeera kye ŋŋamba kisoboka naye bo tebajja kuwa muwawa nti Kisubi tukuwadde nnyo Kisubi okola ssente mmeka ekyo kitegeeza nti ogenda kugula mu kibanja mpola ogenda kugula mu kibanja mpola yes naye oyinza okuba nga okyagula kibanja mpola emyaka nga5 kati emyaka 5 egyo bwe giggwawo ekifo ekyo ne kirinya nga bwe tugamba ebifo birinya enkulaakulana nejja kye naayise okwetega oba oli awo nga nabo bategambye nti bagenda yisawo oluguudo oba moola ennene ne bakuwa emirundi ng'ena mu ssente ezo ate n'ogula waki awalala so bwetyo bwe tubadde njagala kyolekera bannayuganda abo batulaba akagambo k'obalekera okusinziira ku sitoori gy'eva newe tukomekkereza bannayuganda abali kuno okwaffe oba eri ku ugupdates wano abatulaba ensi yonna abatulaba mbalekera akagambo kano nti eyo yonna yonna gy'oli togwamu ssuubi ekigambo kye mbalekedde kiri kimu njagala mubeere n'obwesigwa bw'onaabeera n'obwesigwa buli kimu kijja kukola ki kijja kutambulira bulungi ebbanka ezo z'olaba abaavu tuzitwalamu ssente abagaga ne bazeewola ne bazizaasa naye bazibawolera era ku pointi ya buki bwesigwa nti bajja zizza ekitegeera kye ŋŋamba kankati oba oyagala genda mu America it's okay but baako kyokola wano nga tonnagenda kubanga emikisa gigira byakoze batya beteeseteese gwasoma buli kyokwatako kikwate n'amaanyi ate okikwate n'obumalirivu naye okitegeere nti Katonda ye mukulu mu bintu byonna weesige Katonda kasito neesiga Katonda buli kimu kijja kutambula nga bw'okola ki nga bw'okyagala kubanga nze ng'omukkiriza nkimanyi nti tewali kirema Mukama era byonna biyinzika eri akkiriza togwamu ssuubi Mukama abawa omukisa weewaawo tweyanziza gatulaba omulungi ye mwami Nsubuga oyo gwe tubadde naye wano ku Agape Christian Secondary School bangi waliwo be nalaba babuuza essomero lya secondary essomero lya primary nendowooza owulidde Agape Christian Secondary School kitegeeza nti essomero lya secondary waliwo kyoyongera ku katono okusomera awo kusomera okwo waliwo abantu abankubidde ku ssimu okuva e London okuva wa ne bambuuza nti essimu yo kiki essimu yange basaba hotline nze tewali muntu gwe masimu waliwo yaŋŋamba zino nze zendaba za ssomero kati ngenda kugaba eyange ngenda kugaba eyange 0709 45 687 0709 451 687 njidamu 0709 45 687 sijja kubawa ya America kubanga ndi Uganda naye ndi ku WhatsApp oyinza okuba essimu eyo ne sigikwata naye bananjulira abagikubyeko nti kiba kyangu nnyo okuddamu essimu enkubidde naye kinyanguyira nnyo ngondekeddeko ka audio ku WhatsApp kubanga gwe teebereza twakabeerera wano singa nkwata masimu obwedda kituufu nandibadde nga ntataganyizibwa nga ne programu gitataaganya
ebyokukola olusi biba bingi sigamba nti neewulidde naye gondekerako ka audio ko ku WhatsApp nogamba yenze gundi nsaba kubuuzaako njagala kuleeta mwana kino wakikola otya kubanga naweebwa buweebwa Katonda yampa ekitono kyemmanyi era nange nsobola kisheyalinga n'omuntu nayondekerako ka audio nogamba yenze gundi nja kufuna akadde nkuddemu tunyumye twogere ebyo bannange. Wow. Atrabo mulungi isagala kusukawa olunaku olwaleero eyo ye UG updates. Kankwageze ekiseera ekirungi. Beera bulungi weeraba. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.